BTFM chitabuli ky'omuziki ekisinga dakiika 23 ezakaita ku ssaawa emu. Pepsodent gwe tuba tusenyesa amannyo. Halo, nze bampita Mukunja wa BTFM program sisimuka wano ku macha. Essebo. Okay, Mukunja. Nalina omwana wange. Nimutwala ewa jjajjaawe. Naye nga bw'omanyi engeri bajjajja gye babeeramu abanafunafu. Omwana oyo baamumubbako. Kati omwana we bamumubbako. Nemuyitirako maama we. Nemuyitiramu nemugamba nti omwana bamubbe ku jjajjaawe. Kaakati maama w'omwana nanneekyangirako ng'abakyala we babeera. Essimu n'agijjako okuva olwo tetuddangamu kuwuliziganya naye. Wange? Nti okuva olwo tetuddangamu kuwuliziganya na maama wa mwana wange. Kaakati nga talineebuunya lwaki taddangamu kunkubirako. Naye nadde nkusaba eyo ennamba gye nnakuwa gye nakusindikira. Nasaba okubireko ku maama w'omwana wange oyo tulabe oba waliwo amanyi ku mayitire g'omwana wange oyo gye yabulira. Ayinza okuba yeebuzaabuza ng'amanyi amayitire ge. Amanya g'omwana yaani? Ye Bobu. Ye Bobu. Kakati ate lwaki omwana wali omugye ku mukazi omutwalire jjajjaawe? Anti twafunamu obutakkaanya ne maama ne mukyala wange oyo maama w'omwana wange. Okay. Essebo. Kale, gw'onaayogerako naye? Bw'onaaba ompadde omukisa ogwo. Kale, beerako tovaako ku simu. Essebo. Essebo. Hello. Nyabo. Wange Ssebo. Yebaleko. Kale Ssebo naye gyebaleko. Kakati nkumidde wano mu Ministry of Education. Wafunye basale. Basale? Basale ki ate gye saasaba? Asiyo. Olina abaana? Nina abaana babiri. Kakati nno baba wadde basale. Baba wadde basale. Nyabo. Basale saali giganye naye mpozi omu gwe bayinza okunyambako naye omulenzi sijja kusi. Anti kyeŋŋamba? Olina bameka? Nina abaana babiri, omulenzi n'omuwala. Omuwala yaani? Namutebi Nita. Ate omulenzi? Omulenzi ye Bobu. Kakati bakuwadde basale mu ssomero lyonna lyoyagala ery'abalenzi n'ery'abawala. Bampeereko omuwala. Omulenzi alina obuzibuzibu mulwadde. Omulenzi mulwadde? Mulwadde ki ate? Bulwadde bya Kiganda tojja bisobola. Anti era naye bamujjanjaba, tufuna amujjanjaba. Nedda Ssebo. Kakati tubisazeemu kubanga bwe tusazaamu ey'omu n'omulala naye era ebesazibwamu. Ate lwaki muweeko omu omulamu omulwadde mumundekere nja mujjanjaba. Tusobola okumulabako. Ate nga mumulabako mutya. Mwagala kuweerera basale oba mwagala kulaba abaana bange? Mannaye ebibuuzo nga bingi.
Anti engeri gy'obuuza nti ate osobola obbalabako oba basale mwagiwadde baana muweeko omuwala omulenzi mumuleke. Kati kiki ekimuluma ddala kiki? Birwadde bya Kiganda tojja bisobola so abikunnyonnyola ku ssimu. Tebimukkiriza genda ku ssomero? Era banamujjanjaba n'atereera anaasoma. Bw'agendayo bimukola ki? Tojja bitegeera. Tajja kusobola kusoma agw'ebigo. Kati obeera naye oba taata we abeera naye? Ate taata we oyo taata we oba yafiirawa simanyi nakumanya. Gwe kyegeza gwe weerabirira abaana? Nze maama nze taata. Ebya taata sibimanyi. Bw'aba oyo agwa n'omuwala we tumutwale taagwireyo ebigwo oyo? Omuwala ye mulamu bulungi nnyo. Kati ebirwadde bira bijja kuggwe ndowooza maama gwogwa? Birabika byewaabwe. Nene wa taata? Kati omulenzi osobola omutuwaako ne twogerako naye ku ssimu? Tekijja kusoboka. Ye lwaki weesibye nnyo ku mulenzi? Lwaki weesibye nnyo ku mulenzi? Anti kati omulenzi ffe tufa nnyo ku balenzi, abaana abawala bo balina emikisa mingi. Ayina ebizibu bye era we munaabaamu omwagala ajja kumala kusooka mujjanja ndyoke mubawe. Naye mbadde singa abadde asobola okwogera twalimubuuziza ne tulaba kikyaliko. Nedda ate ye amanyi kiki nze nnyina nze buli kimu nze amanyi kiki nze amanyi ebimuluma. Kati omuwala oyagala asomerewa kale gwe tubatuwaako? Omuwala anti wagambye yonna gyenjagala. Yonna gy'oyagala. Tusaana tumutwale ku Green Hill. Lyoyagala? Ate oba mugambye yonna gyenjagala. Kati lya boarding lyadde? Lyadde. Lyabalenzi n'abawala? Kale singa omulenzi oyo omutuwa ne bagendera wamu n'omuwala kubanga essomero lya mixed balenzi n'abawala. Naye bannaye musajja gw'oli musiru. Nkugambye omwana nti mulwadde lwaki owesiba ku mwana ye omwagaza ki? Tubadde twagala anti oli ku BTFM tubadde twagala kunyaga wabba omwana ewajjajjaawe oli mu ndobeso. Mwaka mulya mujje mumulye mumaani namusiru wala mu sekereko mutabani wa Ssengungu Charles nze ndaba toseko okunkumka FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga nakachwa kakati obbawo omwana obbawo waaki akisinziira ate kisinziira ku kiyogera wuwo gw'omuzaala naye obba mubbe bankyogera enja leero kitawa bamulemedde wamma endobeso mugiwulidde gwogyogerako ki kuweereza mukuuze nakuwa engule oli wa ttabu ogulaba omwana gwe gwamubale gusirika bannaye abakazi twetereeze mama Fadi kulukuli webale nnyo mama Fadi kulukuli isi taata w'omwana kakyaddamu okuva n'olwali taddamu kumuwa na buyambi omukazi amuleka ajja munoonyeza taata w'omutuufu kuba omukazi muyaaye nnyo sigadde birungi ebuwambo webale nnyo birungi ebuwambo naye muleke mbabuulire abasajja kino kibawa ekyokuyiga bwe muba mukyankalanye naffe temutuggyako baana baffe musimanyi oba mwakisoma ludda wa mwakikwatanga kikwate mwakikwatanga Saala ya kitaffe ali mu ggulu nti gwe bw'okyankalanamu n'omukyala muggyeko abaana leka nkubuulire togenda kufunayo omuntu mulala agenda kuddamu kusindika mwana oyo kuva mu nda ye mutulekere ng'abaana bano kale ne bwe mutumma obuyambi bwammwe naye omusajja oyo teyakoma kukuggyako mukyala mwana we ate oyo omusajja yennyini ye yaloga n'omwana n'amutuusa awo waali omwana muleke n'ebimuluma bimugjeeko omukazi omulekere omwana wajja mulabirira genda ozaala abalala basajja mmwe mwesiriwaza maama mpola amanya nze kayita Benoni Paatu nandi obulenzi sebomu akati ngamba omusajja lwazi abere mugumu wabula akazazi nalinza akwatagane n'omukazi bajjanjabu omwana endwadde z'ekiganda ezimutawanya sebomu nze kayita Benoni Paatu kale kabbo ka muwala kagenda kajjude kakoma kajjude nakachwa waliwo omukazi adropinganga bbaawo bava ku mulimu najja n'amudropinga bw'amala n'amuwahaaga n'atuula mu motoka n'agenda ng'okirabye emirundi gyonna okola ki
mugamba oyo takomanga bwero omukisa guyingize nga mu nyumba